Kale mikono gyange abalungi njagala okutwala omukisa guno okubuuzaako n'okwebaza okuba nti otufollowinga ate era ng'otuwagala nnyo. Kakati ttiimu ejjudde bwe tutyo olunaku olwaliwo bwe tugenda okutambula. Mpise n'abasajja ab'amaanyi, abasajja abanene, banjasa biggu abateerya ntama, era olunaku olwaliwo bagenda baako obugambo obw'enjawulo bwe boogerako naffe ebintu ebikwatagana naddala ebyenfuna okutandikirawo awamu n'okukkiriza. Abamu tubyerabira n'ogamba nti ate munnange kino kiri bwe kiti ne twerabira nti ate mu ggwanga mwe tutambulira oba mu nsi mwe tutambulira buli kimu tukyetaaga. Erinnya Good God Orientation Nsereko Mami Dawson ate munnange okubanga nkwanjulidde olunaku olwaliwo programu yaffe n'omulamwa naye mu kaseera kano mugenda kuŋŋanya nsookere oba ku reedi oba ku kwaiti asooka atubuuzeeko okwo katono wonna wensuula sooka otubuuzeeko mwami muwogo. Erinnya lyange oba olyogerangako bulungi oba oli mu bwangu tolyogera lyakuseerera muwongo. Yes, nyabo. Mukama yebazibwe abalabe baffe abalungi amanye n'eddoboozi yenze Isaac Bawasala. Yes. Tukwaniriza olunaku olwaleero omusajja yeegaganula n'awasa ng'awulirako oyo okwezinga ng'eggongolo mu buliri. Empewo neefuuwa bambi musajja wattu lumu baamubalula nako mwabiwulirako akayonda awo bambi n'akaba yesu naye kale tetujja gendayo nnyo munzikirize ate ku buuyi buno mbaleetere omusajja akozeemuuko akasenteko weekali tukwaniriza Ssebutaata n'amannya. Mukama yebazibwe nze Billy Brands of Uganda akubuuzaako gyebaleko nange njebale nzikiriza nti muli bulungi obulamu butambulira ddala nga bwe twabubala so ne ku lw'ensonga eyo ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Yes, we tukoledde tuli mu park bagita batya Wonderworld bagita batya abaana bali mu kwesuuba so owulira akaaba CEO teyaleese byakulya tetwayise naye so abaana balabye manager ng'ayise ne batandika okukaaba naye engeri gye twatudde ne bijodolo ajja kuba ng'ayina ekyenjawulo kyasuulayo abaana abo. Tugenda kutambula bwe tuti twagala twogere ku kigambo ky'enfuna ebyenfuna abaffe kyanditugwanidde abalokole okuba nti yes tuweereza Mukama Katonda naye okukola because bw'obaba nga bakozesa ojja kwesanga nti bosi tayagala ove ku mulimu. Tugenda kikwasaganya tutya ogezaako kwagala kuleetinga ministry nakukola yes okuweereza n'okukola. Ku topic ku nsonga gyoyogeddeko Doreen ekituufu kiri nti ennaku zino n'ensangi zino obulokole bulina engeri gye bugenze maaso n'okuba nga bunaabuuka. Mu mbeera eyo ojja kwesanga nti abasinga okukola ebyambyone bonna bali mufu ate gye buvuddeko amawulire go gakisussanga wakeeranga ku makya ku mawulire ogenda okulaba nga omuntu okukoze amawulire sina mulokole musumba w'abalokole n'ogeza okola toli musumba n'ogeza okola akantu kuka ne kagira bwe kati batandikira ate gwe bakuba bubi bagata omusumba bayilawo ekyo kituufu kati bloggers ne baleka bakisussa omu ku basumba abaddirira omusumba so mu mbeera naye nga kituufu kiri nti tulina engeri gye tunaabuddemu naddala obulokozi in terms of service ojja kwesanga naye ng'okyagenda mu maaso ku kigambo ekikwatagana yes nga bw'ogambye nti obulokole tubuweebudde tubunaabudde okitegeera twandibadde musana gwa nsi kyakulabirako eri abalala kitangaala ekijja abantu mu kizikiza okubaleeta mu light naye nga ffenna bwe tutaakula nti wazaalibwa oli mulokole obulokole bwakweyatulira n'okukola ki n'okukkiriza nti okkiriza n'omutima gwo
nomala noyatula n'akamwako nze ngamba nnyo abantu nti obulokole bulinga akalwadde kano akaleeta mukenenya AIDS nti sigenda kukutunuulira physically ngamba ono Isaac mulamu nnyo taliimu yadde ka virus unless nga ngenze mu kyuma ne mmanya nti ono asumuluddwa oba tannasumululwa akayina oba takayina. Kale tweyongereyo. Yes. So singa nzijukiza ne wenkomye kuba wakomye era tubadde nti obulokozi tubunaabudde nti ojja kwesanga now like tutera okwogerera emikolo terukola emikolo n'ebiringa ng'ebyo ojja kwesanga nti one of the people that disappoints people in service provision obuzaze abantu abasinga okuleeta tukwinako obuzibu ekaweeri wala okutuuka e Kampala ojjayo oluzungu. UPE I'm proud of that naye ojja kwesanga nga disappointments ezisinga like mu service provision ate bannaffe abo batukolera ddala bubi okitegeera nkuyise nkuwadde omukolo gwange ngambye ngenda kukuwa emmere ngenda kukusaabinga bulungi nnyo biki nombalira awo n'akasente n'okambalira nenkakwata nenkola ki nenkakuwa naye ate mu kutuuka okuderivalinga ate nofeiringa nosanga ate byokole biri substandard okusinziira ku kyewaŋŋamba okukola ne ku sente zenagenda maaso n'okubanga nkuwa. That means akatale mba nkase okasse ate n'ekirala nti nze omutima gwange oba ogusse nina kagundi kamu ke nalabye manyi nsoma nnyo article oli n'agamba nti before lending someone money or before like dealing with someone in terms of money so come hugging but that might be your last time okusekako n'okulaba omuntu oyo before lending oganda agamba kyowola otudde mbumuhaginge ogusemba mboyinza obutaddamu kukola ki kumulaba temujja kwewola gyendi so sibalinaako buzibu Dorini ku nsonga y'okukola neweesanga nga ekituufu kirina engeri gye kisabotaginze n'okubanga kireeseewo engeri embeera in terms of kuwa mirimu bannaffe abalokole. In reality oba in simple terms kyandibadde nti tubeere beesigwa. Yes. Omuntu akuyise jangu onkolere beera mwesigwa okole kyoteekeddwa okuba ng'okola omanye nti you're promoting yourself. Bw'oba ompisa okwogerera ku mukolo gwo nja kuderivalinga kyenkola ki kyenkusuubiza ate ne betukoledde mutusasula akasente kaggweyo kitegeera tuyinza okukola Isaac Award ate n'abamu batuyisaako emirimu nakimanya bbiri ayogerera omukolo n'agamba yajja kwogerera bwereere wa Luganda naye nga wa keeki amusasudde ow'emmere amusasudde ebyokunywa bisasudde veni agisasudde ekyabogezi ne batakikwatako n'amanya nti wa Luganda naye nga naawe ina ennyumba w'osulo nosasula kino inosasula kiri so twandibadde tweyagala fekka na fekka n'ogamba njagala gundi aveeyo nange kamuwe ekisaanidde. Nze nandibadde nkubiriza abalokole bannange oba abaweereza bannange ensonga y'okukola bagiteeke kwesira nungi nnyo tewali kintu kinyuma ng'okuva ku mulimu n'ogenda mu maaso ga Mukama osimula akatebe ng'odigida budigizi bw'otyo ng'omanyi ndinamu ebiri gyange singa wabaawo Oluganda oba mukkiriza aze n'olaba nga akatambaala takayina nga yeetagayo akatambaala osobola kukwata yebbiri n'okola ki n'okamuwa ate neweesanga omaze okuweereza ate n'okusiga osize wali eri Oluganda agenda kusabira omukisa naawe n'ofunamuko anti kati ffe tumanyi always balina tusigamu bwe mba nziza okuweereza omukkirizo ozze mpaayo ogumu mpaayo zino nza okugaba mba ndabanga ekizibu andi bye bireetedde abantu okusabiriza so gamba ndi buli asaba ndi oluusi aba ayagala naye omusingi gw'okusabiriza gamba asaba aweewo kituufu naye ate negamba ndi atakola n'okulya talina okulya kitegeeza bw'onsaba nga tolina kyonkoledde
ate ndina eddembe ly'okukuwa oba ly'okuwa omulimu n'okola n'enkuwa ekyoyagala. Era mukulu wange abadde ayogera ku nsonga ndi waliwo omuweereza omu naye ninayo omuweereza omu gye nawulira n'agamba nze bw'ojja ng'oli muweereza n'ogamba taata njagala kudda mu kyalo naye sirina ssente transport kambala anemye ekyenkola nga ndaba obadde tolina kyokola obadde obeera ku kigo soka kuwa wali omulimu nomala gukola nekwata transport nenjikuwa n'ogenda mu kyalo. Sajja go n'asoboka. Yes, kati okukola kwetaagira ddala naye mbadde mwine ensonga gye mwogeddeko wali abalokole tuyiga okwagira okukwera ekitale kyawala ndi batolina abaana naye ogenda funa abaana ndi obuvunaanyizibwa bujja kubaawo. Yes, twagala kola obuweereza naye jangu ogambe bunange ku mulimu bwe guti naye nze mbadde enyimiridde bwe ntyo kati tulinayo abooluganda abamu abajja n'ogamba njagala kunkolera savisi bwetyo okolera ssente meka n'ogimubulira bulungi ate n'amaliza n'agamba ezo nnyingi nnyo okitegeere naye nga byonna ebyo biva mu kuba tovaluinze okukola. Oluusi obadde ku kigo omulenzi n'omufunaawo omukyala n'omufunaawo tomanyi abantu ndi bw'aba atambula ze okukola akozesa transport oluusi atambulawo n'alinyawo akatakisi noweerabire ndi omuntu alina effort gy'ateekamu ng'agenda kukola omulimu kyentegeeza gye kiririddawa ndi omuntu oba omuyise ku mulimu enteseganya yamu bweba bweri boti bw'oba otukiriza mulimu n'omulala agamba ngenda kuwa ate n'okola omulimu n'atakuwa kyekituleetedde abalokole okubanga tukyali waasi. Oyogedde ku kintu ky'okuba nti twagaliziganya n'ogamba gundi kamuwa omulimu tuyina kaŋŋambe mi neweereko example nti nkola snacks oli najja n'agamba kiro gitunda otya n'omugamba bweti ne bweti awo nsedde n'agenda mu supermarket n'akigula nga kiri ku bbeeyi ya waggulu naye nga tamanyi baakikoze ddi kimazeemu bbanga ki naye gwe ng'ogenda kimukolera kiri fresh akitwale n'alaba ng'ekikyo Ugandan things bikyali ku mutindo gwa wansi so kyandibadde kyamakulu nze okukusabiriza n'enkuguza product gye nnyina n'ompa kyenjagala olaba ekyo kisinga oba akusizeemu obusizi asinga? Tendaba bw'oba omanyi nti omuntu alina ekyayakugukamu kyakola kino kino omuwagira kubanga ate mu ngeri emu oba endala edifference teba nanene nnyo oyinza okwesanga ne beeje tukugambye oba gye Doreen gyakugambye ng'eriko wasiko oba ng'eriko waguluko katono lwaki naye alina ebintu byakola ebirala ebisingako ku byabali oluusi byono biri fresh birayina kyayagala okwongereza eddakiika emu yokka. Isaac ensonga gyayogeddeko ntuufu Doreen kituufu era kirungi okwewagira naye okukola products ez'ekibuga too disappointing at times. However siwagira kintu kyakubuusa muntu mulimu oba fast nungi nti Doreen Christian akola keeki nungi nnyo era nga ku mukolo osegeera asobola okuba nga akola nowesanga nga akalimu okakoze eki okamubuusiza naye okutandika eddala ku kibuuzo nga watandise okukibuuza salvation Christianity and work birina engeri kati gye bigenda maaso n'okuba nga bikubagana nti people are not delivering like as expected okitegeera newesanga nga kireeseewo batandiseewo emirimu egy'enjawulo oba faamu naye neweesanga nga mulokole munne tayagala mukolera at least agenda n'akolera atannalokoka ng'agamba bwe naakolera gundi tajja kunsasula nga omukozesa bw'anaagamba bwe naakozesa omulokole okuzimba sementi wange ajja kubeerawo bulungi n'omusenyu tajja bibba naye ate ennyumba gye yandizimbidde mu gundi bweti abantu obutayagala nti omulokole abeera tayagala mulokole munne ebiseera ebisinga amukozese nti n'omulokole nga ye boss aba tayagala kukozesaani mulokole ng'agamba nti ono bwe naamuwa omulimu yes taliimu lwa bubbi
ali nga kitutta omwezi mulamba ekibeera kya affecting emirimu gye ne weesanga nti n'omukozi bagenda muwa omulimu gwe yandisasudde oli 20,000 yajja amugambe kwata yaawe 5,000 mukama akuwa omukisa okitegeera kyandikoleddwa professionally. Nze ndowooza Doreen nze ngenda kwewako example testimony yange temugimanyi naye nze bwe nali nningira radio nagiyingira nga nsoma actually nali nakamala P7 that's when I started radio notandika okulaba radio mu program y'abaana so program y'abaana onajjangamu nga nyimbamu obuyimba nga tumanya topic Sunday jatugenda kwogera ka topic ki nga nzirayo nga njiya akayimba nga nzijanga like you know what nga nyimba naye producer wa program eyo gye twakolanga ku radio yali musomesa wange ate wa high school okitegeera yali musomesa no nali ngenze mu gundi mu senior n'omusangayo no from untandika radio nga maze P7 ngenda mu second so ntandika senior 1 that's when I started radio naye nga omusomesa wange actually yasomesa music yali producer wa program ku radio eyo Mubende kati nga tumitinga ku radio ate nga tumitinga ne mu class time went on senior 1 senior 2 senior 3 nga nfukidde ddala presenter so ngenda kumala senior 4 natandikirawo n'okukola nga bansasula emitwalo gyange egi esatu okitegeera zijja ziri bazipininzeemu nga kyenva nagambye ankomane omulaba okitegeera so point yange eri wano ku kibuuzo ky'obuuzizza nti boss n'omulimu ate nga mulimu Christian umbrella nti sometimes tuleeta familiarity mu kukola however setup y'omulimu eri ki mu mbeera efaanaganako bwetyo bwe twabeeranga mu class yabeeranga business yakusoma newankubadde nga ku radio tuba emboozi ne tujjazinga kiggwe bannange in class it does not apply botuka mu class abamusomesa abeera musomesa wange ne tosobola kunadde n'omunene ogumu nga muwalamu okitegeera I sit down I get my book concentrate in class nensoma newe tudda ku mulimu eri waggwe bannange bigenda bitya okitegeera olwali olwo so nti olina okumanya mukama awo mu ngeri emu oba endala twawule omulimu ne friendship Isaac oyinza okuba nga oli kyali wange naye obanga oli mukama wange ebyobwakyali bidda ku bbali birina okuba nga ate bidda ebbali mu business nga tweyongerayo kitegeeza mba nsobola okuyisaamu awo nga nkuteeka mu levu akasente kange kati ze kusonga eyo Doreen ndowooza buli muntu yandikoze obuvunaanyizibwa bwe ng'omuntu lwaki njogedde ekigambo ekyo tugenze kati nange nina nange emirimu naye nga mulokole simuwa ensonga esokera ddala abalokole oba nga mendi twabula tetumanyi okwawula omulimu noweesanga omwana omuwadde assignment ndi olina okukola kino na kino nagenda nasulamu overnight oluusi takugambye bwa mulimu mukama wange wemba namusaba ndi ngenda kusula ku church naye nenja lunaku kitegeeza wemba nsuze ku church n'okufunayo essaawa zange nganya z'okusaba essaawa eziddako bumulemuuko kati ojja kwesanga ng'asuze ku church obudde bwokusoma kintu ekyo agenda okuzzayo balance omungi ate ogenda kwesanga mu week mubeeramu ennaku nga 7 zetubala n'ennaku 7 osalamu wayo olunaku olw'esande oba olunaku olulala lwonna nomugamba mu week olinayo off emu kusala kweyawula kunoogenda n'osaba mukama n'okomawo n'okola kati baha bitabula okunoonya mukama n'omulimu byonna birungi
naye ate bino tamanyi bibalasinga obudde bw'okukola atagenda mu maaso ga Mukama kyakola kirungi naye akikoledde mu budde obukyamu atuse ku mulimu agabye balasi mungi ate neyesanga akoze shortage ate bw'omala shortage omukozi n'ensente zange n'okola ki omusayi gwa Yesu n'ogera n'omunyonyo nga bosi tulina conference nga nakoze mwezi bwe zityo badde nsaba ngende mbereko mu conference wakiri ngenda kola kiro emisana ngende mu conference n'okimanyi ndekyo kiwedde anti mulimu abalina amateeka nga ne bwaba mulokole ne bw'omunnyonnyola n'omugamba munnange lunaku bwe luti madde nsaba mbeereko off nga nya serereza ku bafumbo kati bino biretta birimu bosi alina amateeka naawe oli mukozi kati nange ndi mwami mukyala wange Bible etugamba omusajja ye mutwe gw'amaka mwami wa mukyala wange mulokole ffenna tuli balokole alinayo service noba bamuwaddeyo okuwaayo service okuwongayo service nenze omwami neŋŋamba mukyala wange togenda oba omusupportinga okwongera okuzimba obuweereza bwe oba obuzimbulula mbambongerayo okwo entya obuweereza obusokera ddala busokera waka ate busokera mu bugonvu oba kubeera mugonvu bwe nkusaba obulungi n'oŋŋaana bw'onsaba mu bulungi n'engaana olina okungondera kubanga era ne Bible yakyogerako bulungi nensigala ewaka ndi abakazi mugondere babba bammwe obadde ogenda weereza amazima tuula oli kimuli kyange bwekityo bwe kiri ng'okuba esimu ku kyalo nga munnange obeera ng'owongayo service sigenda kujja naye bw'ogenda omukisa amazima galinde omukisa oyinza obutagufuna ensibuko y'amaka okumenyekamenyeka okitegeera ekintu ekyo kati bye bino ndowooze wange ndi boosi nina amateeka gange oba okkiriza nti tugenda kukolagana amateeka olina ogagondera naye bw'ogagaana omulimu guba togusobodde oba omenya amateeka kale kanzire wabbire twogere ku kigambo ky'obutayagala kukola Bible eyogera ki ku kukola tukole bwe tutakole n'okulya tetulyenga then ku butayagala kukola ate era gye bayita laziness what is being lazy okuba nti olinga jaba Gajaba kiganda wazizza nnyo oyinza obutakitegeera omuntu atayagala kukola yes Bible condemninga okubeera lazy okitegeera it condemns it nti like kyabulabe nnyo it's something that shouldn't even be part of your life tugenda ne tusaba omukisa Mukama mpa omukisa naye Mukama ayogera atya togenda kugamba awo omukisa emirimu gyeki gy'emikono gyaffe twagala nnyo okufuna ojjukira ku lugero lw'abasajja bali eri Yesu olugero luli Yesu abasajja be yawa talanta esatu ow'essatu ow'emu okitegeera then mu kaseera ak'okuzza amakungula oli n'akomawo yali omwesigwa ennyo yakomyawo byagize then omulala yagamba nti waye mukulu baakola ki anti ye yali omwesigwa ennyo yagamba nti nja kutereka egundiyo sijja buzaako yadde n'akamu kangiziike bakuŋŋamba toli mwangu oyagala nnyo okukungulira gy'otaasigira okitegeera mu mbeera eyo naye nga Katonda twetusigisizza ensi eno ebigirimu byonna kubanga tubikungula nze kinkwasa ennaku by the way most times obanga otambulatambula nolaba agazimbe naye ng'ekyo nga kiriko Doreen Nsereko building kind of ebintu ebyo biri mu mikono emikyamu okitegeera naye Katonda alaba nga engalo mu mbeera efaanaganako bwetyo so si kirungi kubeera leze Katonda bwaba nga akwesigisizza nga akyakuwadde obulamu nga n'emikono gyo ebiri okyagiina
do something as you pray for a blessing. Yeah. Katonda agenda kuwa omukisa byokola. Isaac ayogedde ku kigambo ky'okubeera nti omusajja gwe mutwe gw'amaka. Yes, buli musajja yandiyagadde awase kubanga n'abaana betuzaala bava mu kitiibwa ekyo, na buli mukazi yandiyagadde afumbirwe ayitibweko minseezi, maama gundi, kwegamba ogenda mu kkuba ki etuufu oba eggolokofu. Twandyeteese tutya okutuuka eddaala erisalawo n'ogamba nti kati neetongodde enjagala kuwasa. Kiva kuwulira nti omubiri gusajja kudde gukuze naye ng'entegeera ekyali nto. Okitegeera oba kyembuuza simanyi kubanga nyinza okugamba Yesu kati omubiri nguwulira gukuze, gwagala mukyala, gwagala kuwasa. Naye ng'ate bw'omubuuza oyagala kuwasa mu biseera ebijja mu maaso oba mu myaka ebiri oba mu mwaka gumu, leero tese bulungi, olabye bulungi, osimye ekintu kyo, naye buli kintu kyonaba osiimye kintu kimu kyenyinza okugamba manyi ndi this is my best choice in everything. Manyi ndi he is my best choice, she is my best choice. Kyentegeeza gye kiririddawa challenges gye ziri, naye bw'oba omanyi ndi she is your best choice ojja bigumira. Isaac kansooke nkusala ekirimi. Ogambye ekigambo kweteekateeka. Yes. Naawe weeteekateeka ng'ogenda kuwasa. Weewaawo. Naye omwana w'abandi ogenda mujja ewaabwe bamukukwase nga bakimanyi ogenda sobola okukolaki okumulabirira. Lwaki nakubuuzizza obufumbo kyeki? Sigenda nti oba kwenunirira bumwa mubeerawo museke mukubeko kabina agicwi abuuke. Tayimu egenda tuuka ey'okulya. Ewaawo. Tayimu ejja tuuka ey'olubuto. Dolini ensonga ye tunuulidde aba okay full time ministers nakyo weekiri ababeera aba teyeetaaga kukola oba gyali ku kigo abeera tasobola kusasulwa. Waliwo ebimu nga birimu obuziba nga bijja kwetaagisaamu biblical reference is concerned. Okay. Like nga abaweereza kuba mu Bible mulimu abantu abaweerezanga Mukama nga bo balirawo ku kigo okitegeera they never lacked. Anti kati oyo abeera agabirirwawo. Anti ensonga kigambye nti ebimu biba byetaagisaamuko amagezi amasumufumuko naye amagezi aga bulijjo. Ndowooza nga tetunaagenda Doreen obadde obuuza obufumbo ye kiki? Ze mu bbanga lyange entono lyemaze mu bufumbo butukuvu nyizo kinyono ndi obufumbo buvunaanizibwa. Buvunaanizibwa buno bwogenzeemu ndi omwana w'abaana tagenda kusaba amata omunyumiza ekigongo bwasuzeemu overnight. Obadde oweereza akabo leero tekajjudde bulungi. Buvunaanizibwa ndi olina okirowoozaako omunyumize nti mwoyo yatambudde bwekityo bwekiri anti basumuluddwa. Era mu ngeri yonna bw'oba owulidde ekigambo n'ogamba kantwale omwana w'abandi. Mukama ogamba omusajja alaba omukazi w'okuwasa afuna okuganja. Mukama nange nzize mu maaso go saba okuganja. Mulimu sigulina naye mwana w'abandi mbadde nsula bwendyo nga ndidda akakomando kange kati tugenda kufumanga mmere naye Mukama emmere gye tunaba tufumba tunaagijjangawa. Naye n'obwongo olina okuba ng'olowooza tosaba busabe bintu ate ng'oweebaka n'okuba ng'oye taking a step nonyako ku mulimu. Kyenyiza okwogera ndi bufumbo buvunaanizibwa. Tosobola gamba mungeze mu bufumbo ate nga tasobola buvunaanizibwa obufumbo batogenda busobola ebyaddala. Omukyala n'owaba yajula omwoyo atya waliwo omu yagambye ndi tasobola mulisa mukene ate n'omunyumiza bya homework ye apateta nagijjawa naye nowaffe tabikolayo. Ojja bisanga nga biyita ekiro munange tumanyi bibeera mu bisenge by'abantu. Madde ndi kwogera ku mukulubire ne nkugamba nti yes abamu bakola andi nga they are willing baagala saagala kulaga nti nkuba basajja bokka. Kitegeera abaana bajja kunkwata obusungu nga bungi. Yes, waliwo abasajja omusanza alina omulimu gwe bulungi amamotoka agayina akola
n'amala okuwasa ne bibula mwaka gumu ne biggwaawo. Mu lugendo luno olw'obulokozi bwe tukkiriza Yesu okulokoka tuva mu direction ez'enjawulo. Oli yava Kasese, gwe wava Bbunga, nze ndi Weemubende. Naye our time before Christ erina ebintu bingi byeyogerako mu ngeri efaanaganako bwetyo. Nze ndowooza Doreen tulina backgrounds ez'enjawulo. So at times yeyo bwe kyamukubya kirala nnyo, yalina tuti yena okujjako waliwo yalina eggome, bamugamba egenda egindi n'akola ki, n'akwata eri egindi. Naye nti relationship yange ne Katonda nganza omuntu omu eri ku individual basis. How you relate with God matters on how your real life is going to be. Engeri gy'oliratingamu ne Katonda editamininga kinene nnyo ku butya bw'obeerawo mu bulamu obwa bulijjo. Okitegeera? Kungulu wano bwe tufuluma oyinza okutulaba bannange, Mukama mulungi, Mukama yebazibwe, naye nga bw'odda ewaka mu nju ng'oli mulala nnyo, nga tosalikako musale. So mu ngeri eyo ojja kwesanga nga kiyinza okuleetawo embeera ezimu after a certain occasions oba okuwasa oba ki mu ngeri emu oba endala. Mu bumpimpi nga tunaatera okuba nga tuwumbawumba konyo ku saidi y'omwami ki kyeyandibadde atunuulira nga agenda okuwasa era bw'atuuka mu maka kibeera ki. Kanzijeko gy'oli ku saidi y'omwana ow'obuwala, ki kyeyandibadde atunuulira even before kutandika sabira mbaga, because tusabira nnyo embaga, Mukama mpa embaga, wandibadde otunuulira ki kubanga obufumbo bo it's a lifetime? Nzize studyinga obufumbo obulabyeko. No, nzize mbistudyinga nga mbiraba. Nze ndabyeko obufumbo obw'enjawulo ng'obwa Isaac nabo mbatunuulire era mbalaba. Isaac oyeza ku bintu. I'm telling you, I'm on a serious note, I'm studying. Era ndabye ebintu bingi nnyo, mpulidde stories ez'enjawulo. Nsomye ku butabo obumu. Ne you know, ngezaako okulireetinga like embeera ezimu. Ekibuuzo ky'obuuza kibale kigamba ki? Ekibuuzo kye mbuuziza kigamba omwana ow'obuwala yandyeteeseteesa atya, yanditunuulidde ki nga tannaba nakutandika kusabira mbaga oba mwami? Isaac yagambye nti obufumbo buvunaanyizibwa bara mu bulamu obwa bulijjo, naye mu spiritual realm nze ngenda kusingira ddala kuteeka ssira ku having of God fearing. Kasita olibanga totya Katonda mu mutima gwo, wabawo okuba nga ntya Katonda mu mutima gwange era nga ntambulira sisobola kwenda omusajja, tosobola kuŋŋamba nenkuddamu nenkuvuma nga ndi mukyala afukamira ewaka, balamu bazze nembuyana nenteekako nembobeza oluwombo, naye nga emirimu egimu sisobola gitukiza. Ebyo byonna bina Uganda oba ozannya firimu ogambye nti omuntu bwabanga wakusabira marriage na biki, neteeseteese ntya. The first thing that you need to kweteekateeka saba Katonda kuwa muntu atya amutya fully nga tekuliko na percentage. Kati ekirala Brian kati otegeera otya ndi ono atya Katonda? Anti kyekiri kyagambye nti kusaba Katonda kuwa muntu amutya. Mukama amukuwadde kamba amina azze ng'atya Katonda era amukulaze, kubanga sometimes Mukama asooka okulaga abaana ab'obuwala abamu ensobi ze tukola tudduka mangu. Isaac nze nno munnange nakuloose n'embaga yaffe ya nnaku za mwezi bwezi, tiwabadde oyambadde suuti bweti ne bweti
ne best man yabadde alina kubeera guli engatto tugenda zitumya okitegeera abasajja nekimwongera naga nyo sooka kusaba omusajja atya Katonda Mukama amuleese ng'atya Katonda naawe entiisa ya Katonda ogirina naye ng'ate kalakita mu kutya Katonda tukuze batugamba amagezi mwe gakola ki mugasookera Doreen mpuzzi nga teyakyusibwa cause tosobola kubanga otya Katonda naye nga tewakyusibwa mu ngeri emu oba endala era oba otulimba. Waliwo akantu kentunuulira. Okimanyi nti katono nnyo. Okimanyi nti Katonda tumulabira mu bantu abatwetoolodde. Yes. Katonda tumulabira mu ngeri gye tutambuzaamu obulamu obwa bulijjo era Katonda bw'akuwa omukisa ayinza gukuwera mu Isaac oba mu Billy Brian. Okitegeera. Manyi bwe baba batusomesa okuyita mu byobufumbo bino process ebyo wabisoma. Nasoma. Waliwo abasangwini ogenda basangayo. Mirankole. Okitegeera. Ng'oyo ye kikula kye. Personalities. Naye aliwo kyentunuulira ennyo ng'ono bwe yayogedde n'agamba nti omusajja ogenda sooka otunula ogambe kyekiseera kyange ekyokuwasa nalabirira ntya amaka gange. Ekitegeera bwe mba nzadde abaana ngenda baliisa ki Mukama obuweereza obumpadde sente nzeetaaga bwe mba sinnazimba ngenda kutambula ntya tunaasulawa kati nti n'omwana ow'obuwala waliwo by'olina otunuulira ogenda sanga famire empya osooka ogambe naasobola okubeera omukyala omulungi mu maka gange naasobola okubeera maama omutuufu oba maama omulungi mu maka gange oba mu bufumbo bwange naasobola okubeera mulamu omulungi in case nsanzeeyo mulamu atanywa guteese talokokanga genda musanga tonnaba kuzaala nakuvume ojuza toilet muganda waffe akuwadde emmere nawe ogambe nno amezeeko nnyo kamulage ku kiki bayita Doreen. Okitegeera so bibimu bye twandisoose okutunuulira nga tonnaba nakuyaayaana nnyo. Kinze Doreen olabe omanyi ekisinga okumpa confidence. One, I have confidence in God. Confidence okusooka okuwummula n'oganze nja wasa mu 223 oba. I have confidence in God. I have confidence in God. Nti Katonda tasobola kunjagalizaako kibi. No. Era nkimanyi nti Katonda wanaba ng'aleese omuntu ng'amuleese ajja kubanga y'oyo nga yaŋŋwanira. Bire olinda Katonda amukuleetere mu maaso g'amusuulewo bw'oti. Ebisigadde ebyo mubindekere oba Bayibuli egamba alaba. Ebisigadde ebyo mubindekere ne Katonda naye nga twatandise tuli ku nsonga ya kukola Doreen obudde bugenze njagala kubasiibula ngende nkubira abantu ebidongo kale wabaawo omusajja watayagala kukwata nga bw'osumulula eppeesa bw'oti essaawa y'okola etuuse. Eyo topiki tujja gitandikirako naye nga ebya serious Doreen like on as far as marriage is concerned ekyamazima nze I wouldn't encourage someone to rush into marriage nga tonnaba kubeera sure about it yensonga lwaki right now people can push you into that naye ate bebamu abagenda okuseka nga marriage efairinze so okwewala failed marriages okwewala wrangles n'okubeera mu bulamu omanyi tulaba abantu mukubo nga batambula naye nga you don't know what they're going through. Tuleme genda na bandi wagoni gundi awasizza nange kangende mpasa bananyi obuugi talina kubuugi abala njereere osegeera nga nnaku njereere naye nga obuzibu buli waka. One, alina okuyimirira for the ministry ate alina okuprotectinga family mu ngeri emu oba endala kakiika stress gyeswa abantu bakubwa stroke osegeera ne weesanga mu mbeera so okwewala all that not really
okwewala all that, take the right path. Twale kube tuufu. Oguminkirize. Twale kube tuufu lyolina okutambuliramu. Omanyi nti njamala obudde bwange neeyalira obuliri bwange neeyoleza engoye zange nkomyewo bwemba nkooye oba saaze buliri nja kugwa mu ntebe. Kati obufumbo busingawo ku ekyo. Busingawo kukukwalira, busingawo kukufumbira emmere, busingawo kukuzaalira. Yes. Eyo ministry number. Kati nja basomesa mali. Bayirawe ako kagenda okugira sabafumba agenda afuuka sabafu atali mufumba asomesa jabafu ebya theory ajja tusomesa naffe practicals tujja kusomesa bire nze Kimuli ndya kigaba ate nja muyambako oku approachinga kubanga gundi fiya ye ekyasingidde ddala naye tukiriza Katonda katulabe tujja kufunayo Mukama gwatulaga tulaba akale tujja kulaba akalaawo ama bayi tujja kuddamu tukwatagane ate olunaku olulala nga Mukama bw'anaaba alutegese. Made Good Girl Nutrition Nsereko Mami Dawson oba Call Me Mami D ne banywanyi betukwataganye nabo olwaleero. The Billy Bryant of Uganda. Mbagala nnyo. Yenze Isaac Bawasara omubwati naffe tubaagala nnyo ne mukyala.